So Nalongo wuno ndi naye okuzika mwagenda mwatambula muti abangamba bakosebwamu nk'emmotoka watuula nnyo. Ye natuula nnyo era natuuka ng'omugongo gunnuma. Bwe twamaliriza okuziika ne bannyiga. Ne wansi wuzi ze bantunga nazo era nakosebwa. Ne ziba nga zikuluma. Kati zirize otya kati owulira otya obudde buno? Kati siwulira bubi nnyo kubanga bannyiga. Bakunyiga. Kale katusabe Katonda wabeewo okutereera mu mbeera ng'eyo. Kati ate era mwabadde mukoma olugendo luwanvu ate lwo tewakoseddwa? Era nakoseddwa nakati bukyannyimamuko. Omugongo ate amabeere twali ffenna eno ng'ogamba amabeere gatonya ne tugula eddagala ly'amabeere galekera otonya kyo kiri kitya? Gagenda gakendera. Tunula wano eno wetu ono mukomera awo. Gagenda gakendera gatonya mpola mpola. Gagenda kuggwamu. Kale nze Sonko Muhammad so tulina Nalongo Child Kiprosi. Full story ojja ogisanga ku YouTube channel yaffe that is Good Talent Management.